bantwala mu kkooti oba ngenda kuyimirirayo ntya bano ne basibe busibe banka yaleese bavaliwa baayo ne baddamu bwe bavaliwo ekizimbe ne baga nti gweweraba bagenda kola batya bagenda mukitwala butwazi ekigambo mugagga wange sirireka kigamba lekeraawo kati kati ndimbwa ndi mmese lekeraawo kinnuma zaggwawo ate ggwe byonzijukiza ti mugagga wange kati nawe obeera n'etaano mu nsawo yo n'etaano ebala tina ssente ate kati sina yadde ekikumi kati wantoyinamu yadde naye kati noonyeeyo nange kyensobola kati okukumalira mu mbeera eno si wano kwata mu nsawo ope ssente kyeŋŋamba nange njagala mbeeyo kyenneekwata nga nsobola okikumalira kale buli mwezi tukira bagagga bakubiri kimmalire ekyabagagga kati ŋŋamba nange muze nnyina zensobola mu busobozi bwange kikyensobola ennaku zino okukukolera abiri osobola osanyuka nga gakuwadde kati bwenkwogerera nze mwenyini ngenda kweyogerera Tirujja yampadde abiri yagampadde tojja kuba n'emikisa ng'ozimpadde ekyo tolabanga byonna byogere naye si wano linda ate si leero ojja tojja kumpa enjakuwa gwajjamba oliawo nkunyigireko ojjamba oliawo nkunyigireko munnamawulire wange yampise munnamawulire w'omuwaati ab'okunfukamiza temujja sijja kufukamira singa oli akuwa miliyoni 10 ezekutte nfukamira abokkiriza n'ogamba wallaayi ssebo weebale nfukamira 7 kiri kitya nawe nfukamira nvaako gondijjo obwavu nuwa nvaako naye oli omu wekka ku nsi eno okimanyi naye yakufunamu ku ssente nkyakala ogusembayo kiki kyoyize ku bakyala mu mbeera eno abakyala leka nze n'abayize babi nnyo era nze nina kaddi wasiina mukazi byakyuseemu omuntu abuuza abemasaka bakola kyennyo nateekayo bizinesi bazigaano zigendamu abaagendamu ne bagendamu kubba Airbnb home ge maka agapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining efumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakolomadatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family nammwe abategese bupati obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Oyagala kuzimba nju oli munaayira oba oyagala kukuba pulaani ya nju gy'ogenda okuzimba tukiri aba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabega wa Kamwesi bakuyambe bakogo mu kukuba pulaani ez'amayumba n'okuzimba naddala enju eza bokisi ziri ku mulembe n'okutereza ezakyama n'ezitonya bakutambuliza amazzi mu nju plumbing amasannyalaze wayaringi n'ebikwata ku buzimbi njolo batukire tojja kwejjusa bakubire ku ssimu zaabwe zibaako buli kadde 0 232 oba 07095877 beba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabika wa Kamwezi Shopping Mall. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples buli kyolaba kyonna tulina stores tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering ezirimu installations mechanical installations n'ebirala tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Nze Lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mugamba mutya mwe bali kubanga mugoberera vidiyo zaffe ez'enjawulo ze tubatuusaako mu buli kaseera. Ndi musanyufu nnyo okubeera nga ndi n'omugagga wange
yavuwala ekitegeeza kati ekyobugagga bange nkikugyeko ejja kumfunirayo erinnya nga bwe muli mu mawulire eyo mulina amanya mangi getutuuma abantu oba ddiikuula aba biki tekisoboka byonna nja kuwuliza nagonda wagonda obugonzi mangu naawe omusajja agagwe ng'ogamba nti bakkirize nti oweddemu muganda wange sente zanzigwako n'empunga n'empowa naye nga tokogga naye era siina mubiri nali munene mukko wali munene naye era omubiri gwo sikoze nnyo tokoze oyagala nkenune abantu bakenuna ne bagwamu awo muswadde nga sipangisa ekyo nakyo kikulu wabula nali nga mpedde munene nendanga n'ennyumba nenga nti nanewensula tulina etukusanga naye luli omuntu omunoonya nga tokyamulaba aweddemu nga tolera gy'omujja ekyo nno kikulu kituufu naye kati onaakola atya nga bantu bamanyi nti ow'olubuto y'alina ssente ye mugagga ebyo bijja ne biggwawo zino embuto zijja kufuumuuka zigende zekimanyi kati buliriza wano omuntu ng'okyayina amaanyi agasobola okulya olubuto lubeerako naye amaanyi gagenda kutuuka n'okulya sikyalya gwe gy'olaba gye biraga webale wano okyagayina naye okusinziira ku by'olaba gayinza okuggwamu sisaba kituukeyo kiki ekikutawaanye kiyinza okutuusa ku ekyo siringisi bwavu toyina nali mmanyiziza engulu pulezidenti n'ampa ssente saazifuna kuba ngamba nti wafuna omukisa okusinkana omukulembeze yampa naye sifunanga yadde 10 lindako yazikuwa ate n'otazifuna yazimpa n'abantu ne basanyukirako ne baga pulezidenti kyakoze nange nensanyuka nenswanga nnyo omwenge olunaku olulonna ensanyulo enafuna olimanyi nakati tozifuna maama zasigala waawo ziziŋŋamidde waawo sibimanyi munnaye ebyeyo mu state house bizibu naye ng'omusajja yampa ssente ekizimbe kyange baali bakiwandiiseeko banka property nga tusobola kuyingira mu kusaba kyakunywa kizimbe yakiweddewo pulezidenti n'agamba omwana we bamuwe ssente nange neŋŋamba mba nalwana nensanyuka yali akwaza kuza kizimbe kusasula ebbanja lya banka mba kusasula bbanja lya banka singa ndi wala kuba wali nsobola byetandikira ebyo kuba oli musajja mukozi byetandikira nenkola nenfuna naye banka ene erabika ng'ekubanja ennyo yo lwaki yakozesa nnyo ejjogo ng'ewandiika ku kizimbe kyo munnange bwentyo bweyeyisa bweyisa bweyeyisa bwewatyo naye ate ewabalala mpulira tenyega kigambo ebabanja bubanja ssente terina kyekola naye mu kuwandiika ewandiikako ekigambo kimu banka property wanza yakozesa effujjo lyotalabanga Equity banka ayayaya effujjo lyakola ewange gw'olimanyi zali bingi nnyo maama nemuwandiika buli wamu kulabisa ne bandabisa mwandabisa bakubanja sente mmeka ezo babanja 7 naye maama 7 lwafuka 7 lwambula ng'omusajja yali azitowa obuwumbi lwambula obuwumbi tebukyaliwo tolina ekyotunda kutaasa bbanja ate ntunda ekisiina bampaabidde ne mu kkooti ate mu kkooti bakutwala zirange simanyi ebintu bya banka bizibu bwadde ekizimbe mutunde ekizimbe mundeke ate kati bantutte mu kkooti ate n'oyo anansaba obukadde buna abaddemu kati obukadde buna looyo ayagala bwakukola ki kuddamu buziba kuddamu bali kati bo obunawe buli nawaddeyo zennina ne mugabe munnaire gw'olaba ekisigadde okusesa kiri kimu omuntu ekifaananyi kyakulamu onyirira bulungi era nze abo abamanja tebaŋŋaana ggula saati mpya totya amabanja nagatya n'enkomayo n'enkoowa natya amabanja n'enkoowa tebakugaana kulya ye emmere olyako
Kastambaga wano wensula terijja kunkonkona. Ebisigadde bye bamanyi. Kale tugambe mu byobugagga basigaza makagana. Nasigaza nju yensulamu yeno. Kati ke kawuzi ko we kutoota. Ng'ate simanyi na kyapa gye kiri. Kati wagisigaza. Ekyawano sikimanyi gye kiri. Ekyapa kyo tomanyi kiri. Omukazi kitwala dda. Ekitegeeza y'ensonga lwaki weewali. Kuba singa obadde okiina. Sobola bitonda naawe. Naye nga nakyo kyayambako. Mukazi abeere nakyo. Koweekutte. Kati wali ate emabega abantu bali batandise okugamba nti ate ebyo biteredde awo nga mmotoka zireese ziriko. Wapi? Omwana yagula emmotoka. Mwana yangulira emmotoka n'angamba taata teekako erinnya. Ne ng'akanteekeko. Naye gwe gye byantusomanyiyo. Omwana yali abazeeki. Yagala taata we yagaleko teekako erinnya. Mu mbeera nga bakubanja. Ne ngamba baaba bwe makikola nti taata bw'oba okola. Maama nnyabo. Bajja zonna. Ate ogirabako emmoroka? Sikyagiraba. Nebuze muluka gye wali olina otteekako amannya nga si. Kati otambulira mu mmotoka ki ennaku zino? Tambulira mwaka ate nako tosikange. Manyi n'okwewola ku mmotoka. Bazira kisa bagala lwasi otambuza kindi sirina nti kwata tambuza eyo. Naye essaayo naginona. Ngeri omuntu aba ayinako oba n'abantu baawo. Kale embeera gye ndi mu nzibu. Naye kizibu nnyo omugagga okuggwamu. Ate otya? Ate lwaki? Kubanga amagezi ge wakozesa okutondawo ssente ezo n'ebintu bye wali olina ebikalu. Nkyagayina naye munnange byeziba nebyezibira ddala nogaye nkole ki? Bano be Masaka balya ssente zange abo nabo babi nnyo nnyo nnyo. Bannamasaka. Yo bawulizaako mwene. Saagala kuwuliza bantu abo. Ndeka naawe. Munno mukabi. Bannange abo. Babe Masaka. Mbu bannange mukabi. Toddamu kwogera. Simanyi naawe oli mu Masaka. Anze situukayo nkoma kumpi awo. Oliwa? Nze ndi wano nviirako wano ku lw'e Masaka. Ngenda n'ensula ne ngenda kiro ne neefubitika ennyumba. Ngenda kiro ne neefubitika mu. Toyagala bakulabe? Saagala bandabe nako. Tojja kuddamu kwesimbawo? Saagala babi nnyo. Mbadde be bantu nga byonna biganye bojja okuddukiramu. Biri bizibu nnyo tebisobola kuwa kalulu. Omuntu abuuza ab'e Masaka bakola ki ennyo? Nateekayo bizinesi bazigaano zigendamu. Abaagendamu ne bagendamu kubba. Abajja okulaba nga kiraabo babba n'omuzindaalo na buli kantu konna temuli kapeesa konna kaasigalamu. Kiwowonkole. Kiwowonkole. Baleka njereeri. Kyangaala. Gye waleeta ebyuma bye wajja e Bulaaya byonna. Nendeeta disiko y'amaanyi, nendeeta mega tenti zino, nekola ki? Byonna baabitwala. Babbi. Tojja kuddamu Bannamasaka. Nja kuddamu kukolayo bizinesi naye nga seeguya oze jangu oba tuzirekayo. Abantu balabye. Balabye. Kati obulamu buba butya? Omuntu eyakeeranga nga programu zo zidduka ku speed sente weeziri kati essaawa eno nga sente za kusika muguwa. Sina kye ŋŋamba ndaba bantu. Kati bukeera butya? Bukyera ne buziba. Ozinza emikono gyawo. Nkeera olina okunyala kulaba pulezidenti. Kyolowooza kyokka kati? Kye ndowooza kyokka. Kulaba mukulembeze wa ggwanga. Ate luli sente z'ogambye ze bakwatira tebazifuna kati ofaaki. Njamu buli bune sente nga tezazifuna. Yakwasa dokita obuno obuvunaanyizibwa bwonna. Dokita obuno n'essimu ye n'essimu ye tagikwata. Niwenkuba tatawana kwata. Ansi ekyali wamu. Naye kambuuze. Mbuuza. Wayinza okuba lwakodyo kesitegeera. Katya. Pulezidenti bw'akuwa nakwasa omuntu. Abayo peni gyakozesa ng'egamba ono mulimba kiki? Mbuulira kati. Ogenderedde ki okubuuza ekibuuzo ekyo? Mbuulira. Kuba pulezidenti asobola okulimba. Pulezidenti nannyini byonna. Sente aziyina. Sente aziyina buli kimu kiina. Yatuwa oda. Naye kakati bw'atuwa oda
nze kyatoyowoda nesikifuna kyekiri awo eri abayayogedde nti osimuwadde mumulayi muwadde nesimuwadde kikitya nano bangi bakaabye nga ggwe naye mbutuufu mbuulya gwe oli munnamawulire gwe obimanyi mumanyi ebintu bingi nnyo mmwe mbuulya ekituufu ekituufu kiri nti si gwe wekka akaabye naye nga kiri kitya yaba akumye ubiki anti wabeerawo kyebayita protocol pandisa amabaluwa maama sekutale wange wuuyo mubuuzi ng'olina okugenda ewuuno n'ogenda mu kaseera ezo ziraba zikyali mu kuuma ziti zeetooloola zigendako mweno woofiisi we zikkirira we zambuka bazeeko ennenye weba paka we zinaakutuukako ziba zikyalinayo emyaka mpandiise ebbaluwa neekuba n'ebifaananyi biri weeryampa weeryayimiridde bakuwa nembiteekako andabire ddala tiyono musajja wange kwolo we nali waapi tebikkirizika n'ebyebyo omanyi omuntu ayinza otula biyunga alabanga faali mu kusaaga sente sizifunanga ate bankubye ne mu kkooti banka yaleese bavaliwa baayo ne baddamu bwe bavaliwo ekizimbe ne baga nti gwe weeraba bagenda kukola batya bagenda mukitwala butwazi bapimyemu nga bwe bibyo tebikyasoboka atutte ekizimbe asinga bwe bakitwala oba tofiirwayokko obusente awo babusente oba sente ziyitibwa sente oba ofiirwa zawona zimbisawo biliyoni nye n'ekitundu sente nyingi kyokka babanja nanoonya nampa biliyoni yabula ye lwaki abagula baabula byebasa tobulya na masaka gwe kyokka nge masaka wali era balina sente abalala gye bali balina sente na biliyoni egi yabula nayo wadde kibanja mpola bakuweyo olusango n'abanja byabula bisatu osobola bibanja ne bw'omwaka manja ng'oli aleese olusanvu yabula omuntu amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba embe mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mubagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor so twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Twongera okuba omulanga banneyo omwami ono mu muyambe obulamu butereere kati omusajja wano kati singa oliko omukyala alabirira abakyala badduka wano tebasobola kuba omukazi avaawa wano ku nyumba ennene eno yonna tewali mukazi wano oli adduka n'ebyapa alabika yateekawo ekintu naye kiki ky'oyize ku bakyala mu mbeera eno nga abakyala leka nze n'abayize babi nnyo era nze nina kaddi wasiina mukazi byakyuseemu bwe yakolanga emikolo ng'osalawo obusazi nedda ssebo nga nakolanga the birthday ganagabanga obumotoka gwe tewali n'omu ku bakyala abo akubeereddewo mu mbeera eno sibulawangaze oba tebabiwulira bino by'oyitamu tebabiwulira batya tebalina baana
obuno yenyamba awererako abaana babagenda okulanga bayawereddeyo ssente nga tanyeze yadde ekigambo tena kwogera na mwavu akola ye gwalina kukola n'akuyambira eyo oyabba ebyapa oyo naye artist alina kyatukolerawo naye kati waliwo bano wali bino ebiwala byomukampala bino ate kati mwene embeera kimanyi naye tokyalaba kati mbiraba naye okyalaba nja kufunamu ku ssente nkyakala ogusembayo nja biryanga bitwale bireke embaale obaofunamu ku ssente osuubiza okyakalayo ogusembayo kyekitwale kireke embaale nga kinsanyudde buli kimu nkifunye nzire Kampala wano kinkubire nti ndyero mu kyalo ndeka mbaale nga mu kyo kiki ekigendererwa ki bisiraane mbireke eyo bife bibinye ebikyala okusikuwoolera bakyala babi naye kati okwo okukyakala okusembayo okugamba kikyotakoze nabikoze naye obulamu busigalamu akantu akaagala mubaamu ebbanja munaaye bwogamba essanyu lirisembayo eyo natwala akakyala natugenda Dubai tekesabika ebintu nga 10 nekebutikira nga mukazi ali kuki kati abakola mu business class abo bakyala abo mu Emirates nibamuze ki simanyi nti yabadde ki koze munayi simanyize nebakano nawozona nebakatwala eri mugundi bo balina lubuzaabwe eyo mu nnyonyi eyo nebakambula bakebera omubiri gakalamu nebamubuuza kiki ate wali tabbu kumbe yali agaana genda nange galina abasajja abalala ajja mulaba nti yalinnyo ennyonyi n'agenda ne Lwasa babyogere neyesansa bagaawo yefula alina kyabadde nadda nga mulamu ali freshi yalina mu ka t-shirt oba omuki nga talina kizibu ng'ebintu abijjeeko byonna n'asobola okulyako ku ssente naawe twagenda twamala ne tugenda batukwatira mu nnyonyi omwo era gye bamutwala mu Buzikasenge kaali kannyonyi kale woolabira ebikyala nti bisiru nnyo tebirina magezi omusajja akutadde mu vibe akututte ebweru osanyuke ate noddamu ebyo ebyokwebikirira ebigoyegoye nandikogedde nesijja tumuleke leero omusonyi mwogere nkumanyi ng'otandise okwogera awo tolina woosibiramu eyo yeetegedde yo weetegedde yeebuutikira neyeesaanikire yona neebuutikira ab'Emirates ne bagatujja kukebera gwe omubiri gwonna kiki okukusa ki tebatwala muntu mulwadde bali tebatwala muntu omukebera ng'omubiri mulamu bulungi neogamba kati oyagala ki tukuwe katunda tukuwe wayini nga mulamu bulungi tebamuweza omuntu wake kyokka nate kyewuunyisa eri eyo abakyala abakuyaayaanira waliwo omukyala ali mu kyalo eyo Kayunga agamba nti banaina onfunira omugaggalo asanze ekyuma ky'engoye kijja ewaka byonna kufumba byonna bireetawo naye ogolooza kati oyo embeera eyo gimuteekamu ennungi omwezi ogudakatandika kukola birala kyokka nga yava mu kyalo munsindikiro oyo muleeti owe Kayunga siwasangayo nze munnakyalo gyali eyo mumpe teyasoma ate atasoma naye mubi kyala nnyo ng'omanyimu akazungu akatonotono ewaka mwogera luzungu abaana bange boogera oluzungu abaana omanyi bana basaka tetwasoma naye tubitegeere muba mumanyi ekitambula si byakuleeta muntu wano abaana bamugambe kino nga tabitegeera naye ekirungi ekiri mu butasoma ndowooza gitasobola kufuuka muyaaye nnyo batamanyi bafuuka obuyaye bayitawo abo naye ayayuuka gy'omujja nti gye bamuzza gy'omujja nti gye bamuzza kambuuze essaawa eno nga w'oyimiridde ebbanga ly'obadde oyagala abakyala nga tebayinaamu nga gw'obawa singa ofunayo ekikyala ekirina ssente saagalya ddala mukazi alina ssente
kisirani ate gwe atayina nvaako nze kangomeraawo ndifuna nembaagala bali benjaga buzibu kiwe bayina ebiganye yabikola omukazi alina sente nga mufunye kisirani leka naawe abasajja babanoonya nkuwulidde mumbanoonye naye nze abakazi abalina sente mmamanyi osigalirawo nga wooli nga toyina kale nga muto oyinza okugamba nkugamba ne bwaba muto ne bwaba mukulu omukazi alina sente kisirani wali omufunyeeko ayayaya mmamanyi so gwe oyagala batayina njala batayina nze abaavu bwetunatatenkanya n'agaggawala era omukazi bwagaggawala ennyo ng'ate nze muta wafunamu sente naye netwagala okwenkana nga muta kitegeeza ofuga abakazi sifuga bakazi naye abakazi bafuga abasajja ebo gyebali babaŋŋamba sawo wetuli banaye mutuuse eddoboozi eri omukulembeze kuba mukino omukulembeze yekka yasobola ebizibu bye yabisobola ate dakiika egi ayogera bugezi tebakuwanga bakuwe nga kyawedde dda naye bamanyemu ebyo bikyaganye simanyi kumanya abantu mukube ate banaye teyampeera mu nzikiza waliwo omuntu okuwa ng'ali omu yampanga abakulu bonna we bali nga buli omu awulira bafande bonna nga we bali awo balaba bani bojjukira abaaliwo nabo tubajjukize bafande nalweiso banaiti bangi nnyo ate be bamalayo nobukabira bukabiza afande terino muno yanyamba n'omu bona bagamba we lwasa muyaye kati ne muyaye ekyo omuntu ali mu maka gange wano basatu kuba ebyaddala obudde mutulaba era bwatambudde dda sinti ku makya omusajja asiiba waka nkugambye abo teri ennyamba yenna era nsaba bannaye mu mutima abeewa nnyamba amugendi muzeeyi akaana kano kali mu magye akaana kali bubi kadogoowo ali wano abonaabona kyokka jjukira ate kati abaana oba obamanyiziza obulamu obw'ekigagga bwe bakuliddemu kati batandika lero okulaba nga ati taata baabuvaamu nadda tebakyasoma mu international schools naye lwakuba abasinga badde bagenze ku yunivasite nga bamaze emisomo ekyo kikulu awo niwaba wakulu naye ng'ate waliyo ebyala ebirina okutambula bingi nnyo ebyesibye bannaye n'okubaamu ngera nembeera nga luliba lumu bannaye ne bakuba essimu mu State House ne bagamba gwe lwasajja ngono nesente ezo ne bagikuba otero birootako ntero birootako waliwo weerabako mu State House mu buliri ogenda ozizookuka nga ndi wano oli Bulenga oli Masaka Bulenga wendi wano mu kikomera kiruma omanyi obiroota byonna n'obimalayo ng'olaba ozipanga muka briefcase ko kibi nnyo ozuukuka oli mu nju kale nze obwavu bwanzijira naye atiisiti bammalire ebbanja lino gwe kyolaba waawo byokka ebisigadde nja kukola atusabe kale abaana bageesonyiwa amabanja tebanga taata ebintu byo bigenda bigende mabajago gali egowagali agomanje wagaliira tuleke ande nempale kati tebakulakulana mu baana olinamu abakoze ku sente mbayina abakamala university nabataano tozagisanze oweredde abaana baana bataano bamaze university abantu abakulabanga munnakyala atamanyi kyoliko abo basiru bana baweredde abaana bataano nina diguli 5 sebo kyakabi ekyo teri kisinga ekyo kikyamaanyi kyabugagga ate guno omwaka anja kuba ne diguli 3 diguli 4 guno gwokka nga tugaze ziri 5 ze diguli 9 diguli 9 kati kitegeeza tetusigalidde awo okubanja kati kulabako ng'ogaba kati ku baana ebyo simanyi gabayayi bazibwa bange naye katusabe njagala nkulabeko mu ntebe eyo eyataate eyo aga katonda era naye omuko toyinza muteeka ku interview vaako tutiisa bako tobatiisa naye era bwajjanga teyeesobola baaba
ewange tojja kutwala omuwala opipira ku kinti nesobola mbakulaba anasobola omwana omwagadde omusaza alina akamotoka ke obadde naye emyezi 8 talina kyendaba akamotoka kendaba kovuga naawe naawe kovuga kati mbaoba oyina kibu aba toyina so neyo giraba ya muwala wange omukulu eri gwenagigulira bambi ne at least era nga byonna bigaye naawe okatuulamu nekakutwala gyolaga wana tetukwatagana mu ebyo ebibyo era bwe kafiira awo nkalekawo engenda nakoma kukomera saa kumanya bizibu naye nakufunanga kirabo kano kaŋŋambe ebbanga lyomaze ne ssente obadde okulagana n'abagagga abagagga bakusuulawo muganda wa amu sekasini yampe milioni 2 osirimwerabira kamwebaze oyo sirimwerabira sekasini yampe milioni 2 tukulaba kunyirira kumbe wali abakujjukira naziriire wiki namba yampa obupapula bupya bwa 10 ezezi 5 milioni 2 obupapula bupya bwa 15 naye odiibuuda ssente wiiki emu n'olya milioni 2 nazirira ku lunaku lumu twala eri biri bitegeereka naye nazirira wiiki nawe siwalidde emitwalo 5 nejjukanya obugagga bannaye neŋŋamba ssente yali enyuma osobola obijjukira awo nga kati opimirako wali emiliyoni kati nga lwaki tetwebaza oyo nga bala basirise oyo mwebaza ne Doni Kulise yampe milioni 10 beba bakagga benalindabye naye abalala bonna basama bwasami ovunya abagagga okwasama ate banaakola ki banampaki tebampa ssente mbagazaaki basama bwasami lwasa yaggwamu bali kyokka no muneewewuunye tubadde wano nga wetukwogerako tuli abantu abayita abagagga bangi naye tebalina bugagga bwamu tegeeza omugagga twalibanga tuyina Hamu Rasa ne Doni Kulise beewu talina balala golaba waawo hata nze ndeka n'okundeka kagamba beeyita abagagga temuli yesawa mulage nti muli nga mudduukirira lwaseera munziruukirire omuntu waliwo n'omwami waliwo omwami w'ejjinja banne omwami yosirimwerabira yakuba essimu n'agamba ava jjinja oli ludda wane mugandi wa Kawano Ssebo nti jangu tusinkana ku Jinja Road wano ku World Superite empya ku game nangamba oli otya sente zakugwako zitya ne mugamba naye sina bwe nnyonnyola naye zaggwawo nangamba eno efamire yange yayina mukyala we n'abaana be nagamba kale kankuku ssente nakwata mu nsawo aja oyo n'abala obukadde obu bane nasanyuka milioni 5 nazimpa nanga bw'obanga n'ekizibu onkubirangako kitegeeza bino ebyomunju byo biggwa kale ekizibu kikyali kiri kinene ntegedde bino ebyomunju byo biggwa olinawo abasobola bikumalira kati ebyeri ebinene ate oli bwegamba nti onkubirangako tekitegeeza nti buli lwonaggwamu omukubire nga lwaki sikkubira twala eri ate bannamawulire bwe mutyo mukyetufa tubakyawa gwe tolinayo baavu bakkubira ye bali naye nze siddira muntu nze simukubira bwe bannamawulire mudda nti kyekizibu kyammwe yaŋŋamba obubanga nekizibu ng'onkubira engamba ono mubuulire buli bizibu byange byonna naabisobola neneebaze ze5 notambulira awo ate kati gwe ekikutabanja okyalimu eri embeera y'ekigagga naye kati fuolaba nenkufuna owe5 ati njikuba ku makya ate sinenkubuuzaako akukyawa omulemezaako era kati ennaku zino nja mukubirako lumu mubuuzeeko ssebo gyagi gy'oli awo be bantu si yali ayadde n'ekikumi kyo ng'oli mugagga naye akuwadde naye bano abaali akasente zange abula abantu balya ssente zo
Ebbaala nasulanga miliyoni 3 miliyoni 2 miliyoni meka ebbaala abantu kunywa obunywi alize kyova ekigambo mugagga wange sirireka kigamba lekeraawo kati kati ndimbwa ndi mmese lekeraawo olangiridde lekeraawo biŋŋamba linda nezirijja wenkikuyita kikuluma kinnuma zaggwawo ate gwe byonzijukiza ti mugagga wange ng'ate zaggwawo zadduka sikabitiibwa kati bwe bantwala mu kkooti oba ngenda kuyimirirayo ntya bano ne basibe busibi ogambye kati bantwala mu kkooti nno nayo ki ekizimbe kiki kyabalemu okutwala kibalemeredde ate badda kunze eyavuwala eyakkiriza obulamu butambule nga we buli nze mbadde nteesa wetuva wano waliwo ebintu byesitagenda kukkiriza nze nina bemmanyi nga bizinesi zaabwe zirimu ssente zo naddala abaana ab'obuwala tugende tubeeko bye tutunda mu bizinesi ezo buli alina ssente z'omugagga lwakukuba gwe bajja kukuwulira bayaye bakutte ebyo byana biwala biyaye nnyo abantu bataddemu ssente naawe yesawa ogenda otoleyo tuukirira buli mugagga mpozi tugende ku kyabagagga bali bo tubate omugagga amwe atuvume mulala atwanirize mulala atuvume mulala atwanirize bwe tunyuka ne miliyoni 2 era basifunye oba ofunye gwe tofaayo baba bakuvumye abanvuma zisifaayo ekyali ekivumo ekinyiiza nze totya muntu kwogerera ekivumo kinyiiza gwe yogera kimu ssente weeziri wano ssente weeziri ompe ssente ntambule ngende ate okunvuma ate okubye luyi ate kati ekizibu wona kinafuya omuntu ajja kwagala akuwa ssente naye ng'akozesezza ate akozesa atya okuyimirirawo ng'onkwasa miliyoni zo 5 nengasebo we balinyo nekuwaliko omukono kiina buzibu ki ate oli wagamba fukamira ab'okunfukamiza temujja sijja kufukamira singa oli akuwa miliyoni 10 ezekutte nfukamira abokkiriza n'ogamba wallaayi ssebo weebale nfukamira 7 kiri kitya nawe nfukamira nvaako 5 nvaako gundijjo nvaako obwavu nuwa nvaako naye oli omu wekka ku nsi eno okimanyi osanga omutungu ayavu wadde ne stressinga sente nali awo omwami nali nkyamyeyo musawo mitwalo 10 nga sina mafuta gatuukaka nensanga nabuza naye omukozesa nembekaawo nga bakoze miliyoni 42 nga bazikoze olunaku lumu neŋŋamba neibanaye bano bo ndidagale biganye leero n'agamba biganye leero ku 42 binaga agamba biganye yali akudaala yali takudaala batunda mitayimbwa akola mitayimbwa abo lwe bakoze ziba nyingi 42 agamba biganye leero lunaku lufudde kati gwe wawulira 42 nga muli ogamba ne wampaako mmeka 10 ngweddalu nensanyuka kyokka ye biganye ku 42 olunaku olu 10 kikusuulirawo eddalu wabula nsaba mitwalo 2 tagampa yawunzika mpaddeegi 5 nekwata kuwona engenda nenga munaye kati nawe obeera n'5 mu nsawo yo 5 ebala nina ssente ate kadde sina yadde 10 kati wantu oyinaamu yadde naye kati noonyeeyo nange kyensobola kati okukumalira mu mbeera eno si wano kwata mu nsawo ope ssente kyeŋŋamba nange njagala mbeeyo kyenneekwata nga nsobola okukumalira kale buli mwezi tukira abagagga bakubiri kimalire ekyabagagga kati ŋŋamba nange muze nnyina ze nsobola mu busobozi bwange kiki ensobola ennaku zino okukukolera mpa 2 2 mpa 2 osobola osanyuka nga kampera kati
Tompi kuba luseke naawe. Nja kuwa. Mukwata mpola mpola. Kale kaninde katuvudde ku. Nja kuwa naye bano otandise bya luseke. Kunkuba luseke abiri. Si luseke. Abiri no gaba manje kunze. Gampenye kusanyuka. Kali mwe nkogerera. Ne wonjogerera. Aze munyini ngenda kweyogerera. Nze munyini ngenda kweyogerera. Tulujja yampadde abiri ge. Abiri yagampadde. Tojja kuwa n'ebikisa ng'ozimpadde kyo talabanga. Byonna byogere. Naye si wano. Kanire tuvuka. Linda ate si leero. Ojja kumpa. Ejja kuwa. Ejja kuwa. Gojja boli awo nkunyigireko. Nagira besimu. Ejja boli awo nkunyigireko. Munnamawulire wange yampise. Munnamawulire w'omuwaati. Mwaka ku mwaka nga tavaawo. Kale banaye mweraba omwavu talirwa ku TV. Oyogere bigambo bingi ne bakwetamwa. Omwavu talirwa ku ki? Talirwa ku kamera mweraba bannange. Oba ne bannamasaka abasiibule mweraba. Masaka. Era singa nali mu 7. Walikoze kyalo kyesooka okusaanyaawo ne kivaawo. Tekyamwogira. Ababayi. Okiba tebamuwa. Abe Masaka. Tebamuwa kalulu. Ati balina gwe baagala. Basiro. Tebamuwa kalulu. Kati gwagamba ko. Omusajja yalwanira wali n'atudda n'akola kire. Omwavu talwawo ng'ayogera ku TV saagala munzijemize. Omwavu taba na mpisa avuma akola bijja. Mundeke bannaye mweraba. Mweraba bannamasaka ajjako TV yo mweraba. Mujje mufune plots. Ennungi ensava. Mogenda okuzimba ennyumba. Abaana bo babeere mu beeyagale. Kyekifo kino we tuli wano kati. Lino ettaka lya ku lukalu. Jangu bakusalireko 5 kwa 5 ku miliyoni 4 eza Uganda. Abafika ebbombo nga temwafuna kati omukisa guli wano kyabakadde. Gayaza road w'okwata. N'olega paka mu tawuni y'ekyabakadde. Novaako katono nnyo. Obeera omaze okuba ng'otuuka ku site eno.